Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo ambuuzizza ekibuuzo nti waliwo omwami eyatukunamidde ng'obuuza nti bw'olaba video bye yakunamina bibeera bikwata. Waliwo ambuuzizza nti waliwo omwami eyatukunamidde nti naye ng'obuuza nti bw'olaba vidiyo eyo bye yakunamye nawe bibeera bikwata. Kyewabuuzizza kusookera ddala mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti, waliwo omwami oyo sijja mwogera mannya, ndowooza ka vidiyo mukalaba ku social media. Waliwo omwami yakunamye ng'alina abayogera amannya nti abakunamira. Ebiseera ebisinga ekintu ng'ekyo okukikola ng'okikozesa busungu kiba tekijja kukola, kiba tekisobola kutuukirira. Ate ekirala era ekyo kye yakoze tekimala. Tebakola batyo ng'omuntu abadde akunamira omuntu, tebakola bwe batyo. Kubaako ebigambo ebyogerebwako ng'oli akukunamira. Ekirala era olina okuva emabega eno nga olina eddagala ly'obadde okoze, ekyo n'okigattako bugassi. Naye ekyo kye yakoze tekirina kye kigenda kukola, tekikukosa ggwe alaba vidiyo n'omulundi n'ogumu, tekirina we kikukoseza. N'amannya ge yayogeddeko nabo tekibakosa n'omulundi n'ogumu. Tebakola bwe batyo. Omuntu yenna abeera akola eddagala oba aloga oba ayagala okukunamira, kuba omuntu wakunamira ekyamazima. Ebiseera ebisinga ogenda n'ebyo ebigambo by'aba ayogeddeko, wabaako ebyo by'ogenda nabyo ebitali birungi ebisobola okukulondoola. Naye enkola gy'alina okukikolamu si eyo, oyo enkola gye yakozeemu tekirina ngeri gye kiyinza tukosaamu ffe abalaba vidiyo eyo. N'abo be yayogeddeko amannya tekibakosa, tebalina kye bagenda kuba, tebalina kye bagenda kufuna, tebalina kye bagenda kubeera n'omulundi n'ogumu. Bagenda kusigalira nga bwe babadde, kwegamba tekirina we kibakoseza. Ebiseera ebisinga omuntu akola ekintu ekyo olina okuba n'ekigendererwa, ate olina okubeera siriyasi, ate olina okwogera ebigambo ebyo ebigendera ku ekyo ky'okoze, so si kukikola bukozi n'obusungu n'omala n'okireka. Nedda. Awo kwegamba abanga omwana omuto bw'anaakutama bw'ati n'atunula mu magulu n'akulaga akabina ke. Kati n'oyo kye yakoze yabadde talina kigendererwa, just yakikozesezza busungu, tekirina we kitukoseza. Just ekyo kye yakoze kyesittaza bwesittazi, era kyemmanyi poliisi ejja muyita emubuuza 4 na 5 nti lwaki wakoze ekintu ekyo mu public. Kuba ebiseera ebisinga ekintu ng'ekyo bw'omukikola babiri n'okikola munno mu kisenge eyo nga mwekwese tekiba na buzibu. Naye kasa muyingiramu owookusatu n'abaddako, awo obeera owemudde, obeera okoze ekintu ekyesittaza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.